Abooluganda lw'omugenzi Hajji Nasser Ssebaggala nga bakulembeddwa Latifu Ssebaggala bakungande maka g'omugenzi agasangibwa e Munyonyo okumulombera edduwa oluvannyuma lw'okwezi ennaku 4 ng'afudde. Dduwa ekulembeddwamu Sheikh Lukman wa Kinyankali ng'onasibye Abayisiraamu bulijjo okusabiranga abantu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ategeeza nga balina essuubi nti Allah ajja kusasira omugenzi Ntege ebyamusobako. Ffe tulina essuubi nti muganda waffe yagenda byonna bye yakola temuyinza kubulamu Katonda kyatunuulira kumusaasira. Latifu Ssebaggala asimye bonna abayambyeko okuteeka edduwa eno. Mwebale nnyo mwebagidda bakadde baffe bonna bamashek tubeebaza nnyo. Ate Medi Ssebaggala ategeeza ku lw'omukaaga lwa wiiki eno bwe bagenda okulaga omusika wa Hajji Nasser Ssebaggala wamu n'okusabira omwoyo gwe nga byonna byakubeera ekisaasi era nga bagoberera amateeka g'ebyobulamu. Okusaba nga muganda waffe tujja kubeerawo lw'omukaaga nga 7 era ku olwo tujja n'okuteekako omusika. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.